nga 8 Ogwokutaano omwaka 2023 kisoboka peaceful demonstration Uganda's economic protest. It's a peaceful demonstration. Rise up, tunahitaji uhuru. Rise up, tunahitaji uhuru. Uganda zukuka, Uganda yimuka. Ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwenda kuba gwa 5 omwaka 2023 guno mwe tuli. Waliwo okwekalakaasa gwaggadde, okwekalakaasa v'omwange, okwekalakaasa okuteekeddwa okutwala Museveni. Nga tukaaba olw'ebyenfuna ebivudde, nga tukaaba olw'akalulu kaffe akabbibwa, nga tukaaba olwa Nnakyemalira atali munnayuganda omugwira atufuze emyaka 37 ng'atwesibyeko bwesibi era ng'okujja yatta bazadde baffe, yatta baganda baffe, bakkojja bajjajja okuwamba obuyinza bw'ensi yaffe, naye atwesibyeko atulemeddeko ate kati atta baana baffe, atta baganda baffe, atta bannyinaffe, atta mikwano gyaffe, abonyaabonyezza abakulu n'abakadde n'abato. Kati essaawa tumugye mu ntebe omubbi w'akalulu election chief Museveni Tibuhaburwa ne famire ye balina okgenda nga 8 Ogwokutaano omwaka 2023 kisoboka. Kati tegeeza munno ategeeze munne, ffenna tetugenda genda mu kibuga, tewali kola, tewali kugulawo bizinensi zaffe, tewali aggulawo dduuka, tewali avuga booda, tewali avuga taxi, tewali avuga bus, tewali agenda kukola, tewali aggulawo kampani, tewali agenda kukolera bayindi mu kampuni za Museveni. Ffenna asobola sigala waka, atasobola kusigala waka, twegatteko tulombe paka ntebe mu ntebe. Gwanaasigala ewaka bano abasajja ne bakusangayo ne bakutemulirayo totwekwasa, tukugambye tugenda ntebe mu ntebe. N'olwekyo ffenna tusituke Kampala ntebe mu ntebe. Abamu bajja genda Nakasero, bajjeyo abaliyo, abalala tugwere ntebe mu ntebe paka nga Museveni avudde mu ggwanga lyaffe. Oba nnaku mmeka oba mmeka zonna zaanaamala, kaakuba amasasi, kaakuba tear gas, kaakuba ebikompolasi, tugenda kuseguka paka nga tumugye mu ntebe yaffe. Alitegeeza munno tutandika nga 8 Ogwokutaano omwaka 2023 kisoboka peaceful demonstration. Bigenda kuba bya ddembe nnyo naye ate nga biri action packed. N'olwekyo tegeeza munno weetegeke, zambalire era tegeka ewaka, abaana balekereyo ekyokulya. Omanye nti nga 8 okudda ewaka nga Museveni takyali mu ntebe, Kyagulanyi amaze okulayira. Bw'ova ewaka nga 8 omanye okuddayo Kyagulanyi aba amaze okulayira. Tewali kudda waka nga Kyagulanyi tannalayira. Kati tambuza akatambi kano, munnaakawulire, oli akalabe n'oli akalabe. Atasobola kusoma munnanga akawulirize kuba ebigambo mbyogedde. Nga 8 Ogwokutaano omwaka 2023 kisoboka peaceful demonstration, kwekalakaasa kwa mirembe kujjako Nnakyemalira Museveni. Nkugambye tewali kudda waka nga Museveni tannavaako. Tetugenda kukola by'odinga mbu tugendeyo ku Mande, tuddeyo ku Lwokusatu, tuddeyo ku Mande. Olaffe tugenda nga 8 tuvaayo nga Kyagulanyi amaze okulayira nga tulyoka tudde ewaffe mu Uganda empya. Oba muntegedde, suubire mu nfunye. Kati katambuze, ono akategere n'oli akategeere. Sigenda kwogera bingi kuba keeyogerera. Gwe tambuza katambuze, wano tuveewo. Tulina okweddiza obuyinza bw'ensi yaffe.